nagamba ono MP wa kiikirira baawa nagamba ibali balonda speaker last time nagamba nze akalulu akange nakasse kubanga tukwaddeko wa Nuupu MP omulamba akiikirira abantu constituency emitwalo miliyoni namba nokyogera ne public kyowulanze nkugamba bakoleyo etteeka ng'omuntu atalina sinya 6 tolonda MP tolonda president abeesimbawo bwe babatuusa ku degree ne bagamba nti okwesimba kuba president olina okuba nga olina degree n'abalonzi nabo bambuke omuntu atamanyi kuwandiika linnya lye nga n'akalulu attakatte alonda atya president onobera nga tosobola tumanyi we balonda ku myaka 4 oba 3 tumanyi we balonda tulina kutiikinga tekalina kufuluma mu bokisi balina kusomesa lwaki oba olonda abaire nga alina kulonda kansala basimbe na mugongo niba likibakakatako kusomesa abantu kati omuntu atamanyi kulonda olondera ki gwe n'okimanyi nti nze wentiikinga akantu kagenda akalulu kagenda kufa kyekyo kireeta obululu obungi okufa tebufa nti lwakuba baba bufudde abasirusiru bangi abakkirizibwa okulonda abantu abamu balina kulonda chairman LC1 nga mulina kusimba mu mugongo bakubale bubazi kali bagamba nti gwe level yo eyentegerayo okoma kulonda awo tegambala okuba okuyimirira mugongo oba si kyekyo ffe tulonde nga bakansala then bakansala zibalonde nga ba MPs ene bakansala bamu nabo tebategeera sawa yakolayire etuuse kali tukirizibwe nti abalina abasomako sawa yokolayire etuuse kyandibadde bwe kitye omuntu alina ssente omugagga akkirizibwa okukola naye oba tolina senior 6 akasoba ngo olina ssente kati nga balina level gye bakupimirako anti munayo omugagga omugagga tayinza kuttaka tobalabye babawadde doctorate eddembe lingi eryokwesimbawo eddembe lingi eryokulonda mu Uganda kyerusonga lwaki tuyina ababaka n'abakulembeze abatategeera kozi n'abalonda abatategeera bangi olaba omuntu ng'ayogera n'ogana naye ddala ono naye agenda kulonda leero lutweno ngenda kuyitisa n'ensinga okulayira tandikira ku bakansala awo kaso okulayira oli kasaba nga awangudde nga teri amuloopi ne bwalayira ebitategeerekeka aba ayiseemu aba agenda kulya ssente ze ebyokulayira tebirimu makulu kumukutu watuli tweyanze gemwe nabekumira ku mukutu guno Tronaz Media amanya Tronaz ngandi ne mama Zab mama candidate mbadde nkajjukira Balewe yakikuluma waite mwagaliza Serwaki nga kinnumira ki nkusanyukirako busanyukizi nezjukiramu ne pain gye wayina ebiseera biri nganzala ngo muleba abala mulebe ennaku 3 oli mutuufu osanyukeko oseke kubanga kiba kirungi nnyo nti bw'otunuulira ku zadde n'otulowoozamu na akaseera ako naye kafiizi sente zange zonna zentasobola kusomera onziwandika naye kati ndi mu miliyoni 20 ate ekisinga okuneewuunyisa mulimu ebintu bizibu wano kunyumirwa wano kapeyini wali okunyumirwa tewali wabeera kunyumirwa ng'ozaala mbu ng'oba onyumirwa nga tonatuuka ku stage y'okuzaala ebyo naffe ababiita bannaye abasajja bayita kaweweevu tebalina na kimu abagenda balya buli nga tebalina kye bayitamu bagamba n'abakazi kati mulira ddala abasajja abakazi bali abasajja bonna baba beeri sex mwena muba mweri buli omu aba alya munne ate ogamba omu yaba alya omukazi aba alya mwena muba kati abakazi be basinga okunyumirwa nakumala oba wandya nange mba nakulya mwena mwe Sirajiri kyesitegeera abakazi bayinza okwekyawagana n'omusajja kati ne babeera nga beevuma omu n'agamba omusajja n'agamba era ndaba nakulya
nakumala neno omukazi naye aba yakulya mwena muba mweridde kati mwena muba mweraba kwegamba bibeera bya mwena mubeera mu mala biseera kwegamba obeera omala kwegamba olangira munno kumbe naye weerangira bonna nze naye omukwano gwange yafunira babaabe basatu ku mulimu gumu kampani bonna nga bakola eyo kati baali banyumya lumu obuli n'agamba munne naye gundi namulaba ng'anyumizaako mukazi we yamukonekitinga nga y'omu nga yena ye mukazi waabwe kale omukazi oyo si yaba abasinziza obwongo bonna basatu yabateekayo mu kampani egi ne bakolerayo nga te yabakonekitinga sooka oleke bonna babbaabe basatu n'addira ono n'amuteekayo n'addira ono n'amuteekayo n'ono n'amuteekayo baabimutuuzaamu n'abagamba nze naye saagala basajja baavu kubanga buli we nabasabanga sente nga mugamba temuyina nange ne mbafunira emirimu nsobole okukola nga muleeta sente otya mbu toyina sente nga nze omulimu yagukufunira bonna ne baba bamuwako 5,500 abatakola oyo abansusseeko oyo abeera mukambwe awo wetulaga kubanga omulala agamba saagala buli omu ategeere munne naye abantu n'abasindika mu kampani ate oba toyagala abantu beetegeere bateeke wamu tobaawula namwe abasajja ekibaleetera obuzibu abakazi okwetegeera omukazi bw'oba okwana naasana tobuukawo ategenda makindye oba obeera kakiri kwana kakiri we tebajja kwetegeera naye gwe n'obeera nga okwanya enaasana ate ng'omukazi ali maya obudde obwo bwonna bw'omala ng'oli mu kkubo ng'ogenda omukazi aba agamba ali luddawa naye wano omugamba bonnasana waliyo ganda ndi ganda omukazi wo ng'omu ali ku ganda omulala ng'ali ku masitoowa omulala nga omukazi nga bana bonna nga bali ku luguudo lumu bwotyo bw'olina okukola bazaawo omwenzi omutuufu alina kukola bwati omugamba ndi wano ganda mukale bwagisanga egganda tawulira buzibu naye gwe omukazi omukwana omu ali maya omulala ali Masaka gwaletera obwenzi okukaluubirira kwana abakazi nga bali mu layini y'emu naye ng'ekikwenza kiki beba kampani babeera n'abakazi bo bana mu kampani emu ekyo kirina okuba naye ng'ekikwenza ennyo kiki oba olina okwenda obwenzi bwe bubeezaawo eggwanga lino lwakwamwe temukitegeera singa bakera ku mukye ne bajjamu obwenzi mu Uganda ensi eyinza okugwa ne Pulezidenti Museveni avaako nti Pulezidenti Museveni alemeddeko emyaka gyonna tavaako mumulonda anti tumulonda naye yennyini ne baba bakulonda mwe mwakuwa ssente ebona tosolaga nti ero saagala mmwe gwosobola kuwa sente kayinza nedwa tumulonda naye lumwaga wannanga ero saagala tegeza naye ayagala nedda kyogamba fe abamufuga olaba kyogamba tolina mukazi wali wadde sente n'azigaana nga kugamba ati nze nzigaana muzibu ki nga buzibu ki nzigaananga nze sente ku nsi kuno olaba omuntu omuwa mitwalo omwaka kadde noweefuula yeerabidde nogamba wayi nazikwata naziteeka eno wakirigambako nti ani nga oli agamba mbu wampadde edda nze ŋŋaana ssente kali n'ab'obululu abamu balina gaana kati nga pulezidenti n'agamba emunjagala naye nkomye wano kisoboka yogadde kisoboka naye buli kimu kirina obudde bwakyo budde bwawa alemeddeko nnyo naye oyinza okugamba omuntu ayinza okugamba yekka yategeera mu Uganda togamba yekka yaliyo yategeera abaana abasome mu myaka 4 ate ekisinga okunsesa twabadde ne Queen Masolo yagambye nti obufuzi buva eri Katonda obufuzi gwabwerete teri bufuzi buva eri Katonda gwe wennyini olina okukkiriza mu Katonda naye gwe wennyini gwe weeteekawo singa Katonda bufuzi buva eri Katonda nze ne Katonda tetukwatagana buli omu alaba bulabi munne namusaba n'abinnyima ne nga kanve ku muntu wamusaba kinaki bingi nnyo byemusaba talina kimu kyeyamba nga 10 nze mukama omusaba ekintu ampa opposite yakyo kale nga 5 kadi yenze omuntu abeera mu kisiibo nenga kansibe ennaku 9 ennaku ezo 9 zennyini nensafaringa paka eziggwako nga tewali njawulo nze Katonda ndaba mulabe atunula eno ntunula eno namuvaako omukyala yaŋŋamba naŋŋamba naye Katonda oba namukola kine mugamba lwaki naŋŋamba bwe nfuna omusajja nankwana
Bwene kona akagere. Wanji? Byange tebirimu. Nze byensaka kano ate muli musajja. Kubanga asobola ofuna omusajja essaawa yonna we mwagalidde. Yenna we mwagalidde nsobola omufuna. Kati nze byensaba kano ate muli musajja. Sifukamiranga nako Katonda ne bw'aba gy'ali anjulire. Ne mugamba Mukama njagala omusajja nno. Nante bonna si basajja. Nsobola ofuna gwe njagala mu budde bwe njagala. Mundabika. Kati nga ngati njagala bwati ne bwati. Mubankwana mwe nnonda. Gwe njagala. Kati toli mukazi abeerawo nga taliko layini emuli mabega. Tekiriiyo. Oba oli mufumbo oba toli mufumbo olinako abakameza abatasuka wansi w'abana. Ekyo kiri mu butonde bwaffe. Wabeerawo abasaba ne wowe oli mufumbo ne wowe toli mufumbo. Ekyo beera ng'okimanyi ne mukazi wo gy'alya ayinayo abamuliko nga bana. Ekyo beera ng'okimanyi mu bulamu bwo obw'omu nsi. Ninayo nga bameka? Mukazi wo alina abamusaba nga bana abali kameeza naye n'asalawo n'abeera naawe. Buli mukazi mu nsi muno aba ayinayo n'omusajja amukwana. Ne waba mufumbo ne waba si mufumbo. Abasajja basaba buli lunaku buli ssaawa. Bo tebeewumuza. Omusajja aba n'abakazi bana n'abakwana owookutaano. Naye ng'ayagala oyo yalinanga mukaaga oyo nogola alina abakazi nga mukaaga naye era n'oyitawo n'olanga naawe akwagala n'ogamba naye bannange. So Katonda bwe musaba birala temubaamu basajja. Naye ne byemusaba tabimpa. Kati nagamba nze naye mbeera mu relationship n'omuntu ne mugamba kino ne ngalaba mwesibako mwesonyiwa. Kaibe friendship kebe mulimo nze mu myaka 2 ndowooza nakakyusa emirimu emirungi 5. Nze mbeera ku mulimu gundi mbawo nakulamba kasifune sente sente nenteekamu ddala niranga tezivaamu nga kati guno muno saagala gwesibako nga ngenda ku mulala. Tofiirwa ogukola kyogutunda lumu. Tofiirwa naye neera nenkuvaako nze sibeera wantu nga ndaba nze yeesibawo. Nze obulamu bwange njagala nnyo okubeera ewantu we banjagala. Tolina bugumiikiriza. Naturally sina bugumiikiriza. Kati bina abantu we bagamba mbu simanyi amaze mu bizinesi emyaka 4 sifunanga mu magoba. Ozinya nafuna omuntu gwe njiteekamu. Naye nga nze agirimu. Bizinesi enaakuwa ssente etandikirawo. Ogirabyawo n'ogamba eno bizinesi erimu ssente. Seyo byakugumiikiriza simyegumiikiriza n'obeerawo. Era bwetyo bwe nasaba Katonda ne mugamba munaye Mukama ne musaba ne mugamba kati ndayise omusaba nga n'emyaka 2 nga ndi serious kusaba. Tezezza 3 musabidde emyaka 10. Mu bye natandika omusaba kiki nninako. Tewali nkutadde. Katonda ne muteeraawo bw'ayagala mpe obulamu bwe wayabampa abutwale wabwagalira. Simwebaza bulamu simwebaza ki akole kyayagala nange nkole kye njagala. Bw'aba bye bwawuya naga nti kati njagala kukima nkime yamanyi. Namuleka ne mwesonyiwa. Awe ndi yekolagana we nawe bino bebabuuza simanyi yekolagana ye eyimiridde etya ne Katonda yange eyimiridde awo. Awe tuli. Wetukyali ekibuuzo ekirala. Naye maama Zaabu. Oyina ke kaseera okimanye nti omutonzi yaani? Omutonzi mumanyi Katonda mumanyi gyali. Yasalawo. Mumanyi. Kati. Naye ye bw'aba ng'aliwo okusalawo bibi buli sayidi yange awe namwesonyiira. Gwe talina bugumiikiriza. Lwaki abalala tabateeka mu mbeera gye ndimu nabo ne bagumiikiriza. Lwaki bo basaba n'abaweerawo. Nakiko tolabe omuntu agambye bizinesi agimazemu myaka 4, 5, 7, 10. Naye gwe magoba nga waliwo alina emyezi abakulimba. Abantu balimba. Osanga abantu nga bali mu kubuulira nga neighbor wono mukyala nono mukyala agamba munne ono yakajja ono ye mu bufumbo amazemu emyaka 5 naye ali mu kumugamba naye oyo n'omusobola abasajja bazibu nange njagala kali kankubuya indu ky'obufumbo abali mu bufumbo ebiseera ebisinga bayinesi obufumbo bulungi waliwo omukazi ali mu bufumbo nga talina wakubeera ng'agamba waaye kambeerewo wano n'abeerawo emyaka ne giwera 10 naye nga ekimubeezaawo talina wakubeera waliwo omukazi ali mu bufumbo
nga ati osasula bills nga talina sente tayagala kusasula rent kati ye nga mu buli mbeera alina okuba mu bufumbo bwaba mu bufumbo ono alina okudda mulayo ntukulawala afumbirwa tabe nako nga tali married beobeera waliwo ali mu bufumbo ng'aliyo olwalaavu waliyo ali mu bufumbo ng'alina baakakasa mwangamba sijja kubeerako ono kambalage nti nja kubeerayo kati gwogerawo omuntu ali mu bufumbo omwegombo gaye bannange gundi afumbye naye nga yakubikkulidde ekitabo kyo oyo naali mu bufumbo bwa ddala nga nabo gye bali nga ye yafumbirwa alina buli kimu asobola okwebeezaawo asobola osasula bill naye ng'ali mu bufumbo lwalaavu wali ali mu bufumbo lwakwa tayagala kuzaalazaala bbali ensonga ziringa 100 lwaki abantu bali mu bufumbo n'abayisingo nawe ng'oli ayisingo naye nga yaddiba yabula amuwasa nga ya just kati omusango yagamba nze natamu obufumbo nze saagala bufumbo naye nga yabulwa bubuza amuwasa nga tayagala bwagazi kwogera nti bannange nadiba ngezezzaako okumpasa biganye kati ndi wano wafuna amuwasa agenderawo misinde abantu sidino buli alisinga ali happy nembufumbo bwekiri wali abali mufumbo nga bakaaba wali abali mu omanyi tunatulya obufumbo biringanga ebyokubeera nga bakukozesa n'okwekozesa wali abantu gwe bakozesa ng'obulamu bwe butambula bulungi alina buli kyayagala naye ng'afuna musaala nga mubbi nga si mubbi naye nga afuna musaala alinda musaala naye ng'obulamu bwe buli simuzi alina walina kyetaaga mu self employment naye oli neyeekozesa naye nga pressure gy'aliko kuge ebintu n'ebyobufumbo webiri waliwo omuntu ali singo nga teyeegomba kuba na musajja naye newabeerayo ali singo nga mutuufu bunaku akeera kusaba mukama nyambo mpeyo omusajja ne waba mu bibiri ulire enkuba genda gende mu maaso badde kuki kuba naawe nyingi mikono nga kiri kyabatonderwa teri buzibu musajja booza bupale bwa kyabatonderwa okubeera ng'oyoleza omusajja engoye bwe kiba kyabatonderwa mulwaki naye konodira obupale bwono ogamba musajja bwoze aba avuddeko ki bano ensanga nga bayise kali bw'obwoza ovaako ki sina kyenvaako naye nedda ki kati nze nga njoza obunze siri muntu saazaalibwa buvunaanyizibwa kikyo kyakujja wammwe okujja wange kati bw'oba obuvunaanyizibwa wange okoze empale ani yalumba munne buvunaanyizibwa wange okoze empale zo kati lwaki abaana be badda kusolo ngamba ngula requirements kusasula fees nze ngula requirements lwaki si buvunaanyizibwa kusasulira abaana abasajja ekizibu kye muyina mwagala obayambako ku bintu byammwe ale mwe temwagala tuyambako ku byaffe naye mu byonna bupale osobola okukola buli kimu kyenkukolera kubanga nange ndi muntu nazaalibwanga ggwe naawe oba osobola obikola kati nofuuka omusajja nsobola neera kyovula abaana basinga omaaza beeyongera buli lunaku ne basinga ofaaza bamanyi obungi basinga ofaaza bangi bayitirifu negwe yogerako ku basinga ofaaza kyogamba munabo balina obuzibu bwe basanga babuyina ate basinga ofaaza be basinga n'ofuna obuzibu jjukira bo tebamanyira kubonaabona baagala nnyo bakolerera abasajja kati omulekera omwana twala kusoma ozukuka aba ayagala kwegoola alina ozukuka omunaazi omutwala kusoma banange tewalanze nyingamba nnyo abakazi mulekere abasajja abaana baabwe mulekere awo bonaabona buli generation mu ababonaabona singa njagala mbeereko mu nsi nga naye abasinga ofaaza bayitirivu okusinga ku basinga omaaza naye maama buli mukazi agenda n'omwana abo abaana muba mubatwala wamubalekeeyo noonyayo single father ajja tubuulire embeera gy'ayitamu ate oli single father wuuyo kamoga bamulekera wiito yakubuulira embeera gy'ayitamu omukazi olaba omukazi omusajja bamulekera omwana omu najja mu kamera n'atandika nanga omukazi nalekera ate n'olaba abakazi banne nga bavuma lwaki walekayo omwana nanga naye abakazi be balekera abaana bba abayitirivu baani abalwanirira lwaki omusajja bamulekera omukazi omusajja ogwo namulekera omwana n'ava bannanga abakazi mwe muleka abaana iwe abasajja abo gamba Tereza tebabalekera wabula abakazi mwe musitula abaana
nanti abakazi bangi babeera n'abaana abo ne babakuza nga tebalinaako maama tebalinaako taata nga ye taata ye maama naye omusajja bwe bamulekera omwana lwaki kyo mukirabanga ekyenjawulo ennyo mukirabanga ki ekyenjawulo ye taba tali muzadde wa mwana njagala kunoonya single father tubuulire obuzibu bwa single father bwe bayitamu kale single father ate afunamu nosinga single mother kubanga ateeka omwana mu kamera ne bamuweereza ssente single mother ni azikuweereza naye obaga abannayo omwana wange adda ku ssomero sinaye wadde etaano teyagikuwa ndabira dda aba single father abasajja n'omuleeta wano byagenda okugamba bya kisiru tebalina buzibu bwe bafuna tusanga kusula mpewo tetulina bakyala batufumbira abasajja baagala obbakolerera bannanga abasajja baagala obbakolerera mu kimu okimukolere yabeera awo n'otuuka ekiseera nina okwoza empale z'omusajja nina omwalira obuliri musulako babiri gwalina osiimula ennyumba oba omwalira buliri oba oyala buliri bwamu kati gwe obwala ovaako ki okutukako engalo nze akola nze asiimula ennyumba nze alina oyiya kyemunaalya naye n'otuuka ekiseera naye kati kyembuuze abasajja bataba na ssente muba mulowooza ki kati ngende nga omusajja atalina ssente obwongo bwe bubaamu ki anti ki ekiba kimugaana ozifuna kozi mu obwongo obwamwe buyina ekintu eki ssente kozi n'abakazi naye ffe abakazi olowooza kyengenda ofumba leero nolowooza omulimu nolowooza abe wammwe nolowooza pizi zituuse n'obeera olubuto n'azaala nti bino nga biri ku mutwe gwa mukazi omu letayo kakodio cheko lero ngenda kwala buliri ki onno fashion zo buli noziyiya nemu obwongo obwamu abasajja just bubeeraawo ssente bakazi naye nena ssente zibabula ono singa mwe abalina omutwe gwaffe badde ngamba mu fashion zo kwegata nazo tuzirowooza omanyi n'abakazi babeera mulaga nino kyusizaamu omwami wange kano omusajja talina kyakyusa mbu leero kankyuse emu putuputuputu talina kyagattako talina kyayongerako nenere obwongo ne tububalekera nti mubeere n'ebintu ebibiri bye mulowooza naye ssente ne zibabula zembeewuunya ekyo olwo asikiriza na musajja agamba mbi yagala omusajja talina ssente ekyo nkigaana naye single father wonna wooli jangu sooka ombuulire obuki kye mulowooza ekibalemesa okufuna ssente ate nga nsiriimu mwabo andi kati nera oli musajja ngamba ongoba abasajja ng'ojjeko ssente abakazi buli mu ki ekirala bingi lwakuba kati ssente okigatta wamu ekyo ssente kirimu bingi mu makubo tukitwale lumu ti ssente togenda funa lubuto nti weeraliikirira okuzaala togenda kusindika togenda kunoonya kyemunaalya togenda kunoonya mukozi wawaka togenda kunoonya fashion za buliri togenda kunoonya amasomero g'abaana togenda kubuuza abaana bange abazadde abasajja tebanoonya amasomero g'abaana batono mubeera ku viddi nga abazadde nga 100 nga mulimu abasajja babiri leka naawe abasajja ku viddi abasajja bombamba ganda nga ndaba omusajja aze ku viddi y'omwana ne bwaba nga simumanyi mpulira essanyu lyempulira kange akato maama wako yazaala ati ne baŋŋamba nali nga nkiwulira nti bw'otwala omwana kumugema wali omusajja tolinda layini kati omusawo nampita naŋŋamba genda situla bebi ono omutwala bamukole ki bamugeme naŋŋamba musawo nze naŋŋamba nanga tebajja nakuluyisa gwe genda bw'otuuka yingira wali bagenda kuyita bakuyisawo bagema omwana okomye bwe batyo bo babanguyiza obulamu bwe batuuka gy'oli omwana siwabe kati lwaki batosimba layini eŋŋenda nesitula mulimu abakazi abali mu layini gwe kyoba mu layini lwaki ogisimba nesitulwa bebi neŋŋenda wali omusawo naŋŋamba taata bebi omulungi jangu nenzija nagema omwana n'atandikirawo okusomesa abantu nga olw'okunze ebyo byebinyiiza abasajja buli wabeera ne baagala omuyisaawo mbu lwakuba azze ku ddwaliro okuleeta omwana ne bamuyisaawo oba muli mu ofiisi muyirira layini nga mulimu abakazi nga 7 omusajja ne bamusoosaayo ebyo ebintu binyiiza batyo baba bamusoosa naye beera mu layini nga ffe tubeeramu n'akazindalo kagudde abasajja anti obusungu bundi obusungu tebukuluma kakkana
kakana sungu tebukuluma bala basajja naye abasajja kwotava singa wavaako dda abasajja nabeesonyiwa singa sava ku basajja singa nafadda pressure y'abasajja ogateko teri abasajja ekifu tebategeera niwogamba kambere noono bannaye ategeera naye nga single father ng'oweteekateeka ovaako mbozi gy'ogenda nze mbozi y'aba single father ngimanyi oba oyagala gibuuze nzi ate gwe oli single father already ndi single mother njawulo ne single father ntono byanjawulo tewali njawulo single father byakola gwomanyi omusajja ng'akuma sigiri kuva essaawa 11 mpaka ssaawa 4 kyondegana okwata olaba omusajja abonaabona mu miromo gy'abakazi omanyi nti omusajja asobola kukuma esigiri kuva saa 11 lwakomyewo okuva ku mulimu paka ssaawa abasajja ogaaba ku masigiri beeyanguyiriza obulamu awagenda aleetawo ka gaasi walaba engoye zimutawanya ng'asonda ka washing machine abasajja basinga ofaza tebabonaabona beeyanguyiriza obulamu kali mbogamba ayinza okudda ku sigiri ng'alina abaana babiri agiveeko ddi era yeegulya ka gaasi ke twe amagye ebeera wali bafumba byangu nodoozi mbwadde ku matooke mbwanyiga ne wabanga waasi nera abeera ajja gakolaki mu butale kati babeerayo abagawaata mama gundi ojja kumpatirayo amatooke ga ssente bwezi atuuka afumba bufumbi abasajja beeyanguyiriza obulamu ate kakati ndusi naye ogasiba oli omugambo ogansibira bulungi mu ndagala nze ntuuka nteeka butesi mu ntamu lwaki oba osiba ate leero obugaba galina okutawanya okunyiga tebaagala bibasumbuwa abasajja but anyway men are good people kubanga singa tebaliiwo singa yingini zaafa dda kiringa bano abasajja abammeba ku service be ku petrol stations ate bw'otuukawo ng'emmotoka bagambe genda ogikole service ng'emmotoka nga basajja abaami abo tebaliiwo emmotoka osobola givuga era opaakinga mpaakinga nogawa sita yingini kati singa abakazi mwapaakinga dda nedda mukwano abakazi ekibaagaza abasajja simbu ingini sente zaffe nga temuli za musajja teziwera teweewerawo n'olaba nti abakazi bakulwanira oba oyina abaana bonna balwana n'olowooza mbu bakwagalako laavu banoonya mukisa gwa sente yo mukwano nedda banoonya mukisa gwa sente yo ze zibalwanya teweefuulaawo n'ogamba nange ndi muganzi nnyo no omusajja ne baba mumpi bw'ati ng'alina ssente asobola okufuna abakazi 8 mbwawanvuwa abagamba nga mamunse bawanvuwa wakiri bamuteekerako emmeeza neewuunya abasajja abafaayo n'asanirira ekirevu n'asala akaviiri mukwano omala byabwereere nga tolina ssente kiri ssente zokka ze singa ndi musajja singa sinaaba nakunaaba singa nnoonya bunoonya ssente ssente togattako kirala omusajja yenna ku ssente togattako kirala n'olina abamu nadda ku kirevu nadda ku nja n'omubuuza ofaaki eyo lukusi y'omusajja etaliko kinusu teri agenda kwagala era bajja kukwendako nze singa banange nezirayo nefuuka musajja mba mmanyi ekyokukola noonya bunoonya ssente sigattako sobola n'obutasala njala buli mukazi ng'omanyi ofunayo omukazi omusajja ng'agala agali bwe gati omukazi ayinza okuba nga ayambadde bulungi nga yekubye perfume ennungi nga bbayo makanika yina enjala ze naye nga yamuwa ssente n'ava eri n'amuwaha nga tafudde na ku njala ze naye kati gwe n'ova eri mbu wenyirize akutunira oba olabanga ekiziko ekiyimiridde omusajja atalina ssente ayinza bambi okukwatako bulungi bw'ati ng'okimanyi talina muwadde 5 ng'akwatiddeko engalo ze ziwewera naye ng'olabanga akulinnyisaako ebigere amalusu ge gaba gawunya mukama osobola mukiisinga era abo kitaffe abazaala abaana nga baavu bannanga abakazi abo tulina obbaagala ennyo omusajja omwavu tazaalikamu omusajja omwavu tabeereka naye ng'okimanyi talina kyagenda kukuwa nze olaba abo bamama baffe kale ne kane abakazi abaliwo ennaku zino n'aba n'omukazi n'omusajja ng'akimanyi talina kyagenda muwa feelings bazijjawa feelings ezivaamu n'olubuto nolaba n'omusajja omwaka mulamba abo abakazi basaana kuwa kitiibwa era abakazi nga bawa musinga omukazi ng'alabe waliwo ssente mukazi mbu tekimwetaagisa bino ebyogenda simanyi wagundi simanyi kunoonya simanyi biseereza simanyi biki mbu ssente mbemala
buli kimu kyekola kyokka. Sente ekola ebyo bawuza mbu sente erina byetagula mukwano. Sente bitono ubanga mugamba n'obulamu tebugula sente yaguze dde obulamu bagamba okukyusa ekibumba nga toyinaamu tofa aziyina n'awaayo. Sente egulya ddala obulamu kale ekongezaayo ku bulamu bw'ono abawangaala. Togeragala yange ekyo kyonna sente mu nsi muno. Sente ekola otalina sente abantu bakula ne bw'oba oli munene bakula akatini we kati kayinza okukuvuma akamanyi toyinaamu. Akampi kakuba oluyinga toyina sente. Gannange simanyi muntu akwata kintu kyonna n'akigeraganya ku sente. Kintu mukazi ne sente banna. Sina mukazi n'omusajja nammwe sente muzaagala. Tola mwesimbawo walayo wano olutamaguzi bw'akaaba. Obayadde akaabira balonzi. Yadde asaasira balonzi bafiiriddwa. Mukwano yali tasaasira balonzi yadde yeekaabira kasente kate ng'olwedde aziyina. Ola Lukwago emyaka 2 abadde mu politics. Emyaka aga ng'ali mu Kampala City. Ayonse Kampala emyaka 2 ng'agiyonka. Naye guno okuweza ali mwite olaba nga yabadde afaayo awangule. Naye olwedde ayina. Naye akyaza. Sente tozigeraganya ku kintu kyonna. Sente. Ova ku sente ogattaako buyinza. Ati singenda kula ku Kampala etali mu Lukwago ne maama. Yavuddeko eringa wangudde alinga gwe wendudde. Boda kati ziri buliwa. Banaye bali mwezo sookera kuba boda. Batutaasa ne babereko ne stage we bayimirira. Basimba na mirembe lodi okuva gyetandikira paka gyekoma. Yonna nga bali kukuba webatu. Tomwina we mwita bannange. Kuno kuliko ba boda, kuno kuliko abennyanya n'obutungulu na biki. Kati n'obuuza ffe ab'ebigere. Batulekeddewo wa. Mbe motoka abantu kati basalawo bazireka wabweru we Kampala. Tulina w'ogiyisa. Ekyo ekibuga Lukwago wakituusizza we. Bannange yayitako mu kibuga mu 2015, 2013 nga Jennifer akyalimu n'akomawo akaaba amaziga. Abula. Abatembeeyi banne ne wakwadde baga nti abatembeeyi babeeza ne bannange basusse. Oba ekyani yakivunaanyizibwako simanyi. Kasasiro yekka. Jukira buli w'okolera walina obbaawo kasasiro. Kati buli wamu waliwo akolerawo. Buli wamu mu Kampala waliwo akolerawo. Nabo bennyini bajja kwettira akatale. Kozi ffe abagula we tuwandiise. Ate era waliwo ateekawo. Natuulawo nakuti yakunoka kati abanaagulako oli bagenda kuyitawa. Nabo bennyini balinga abeerwanyisa. Oyo ye Kampala. Banaga oba oyina ebyokukola ebi kyola kati abaana abakola deliveries bafuna sente. Ate bakyayagala ako kavuyo. Akavuyo kayitiridde mu kibuga bannange. Kasusse. Boda kaino taxi zo zibeerako mupaka ne boda. Bannange oba boda abantu babawaza bwerere. Boda apitirifu. Oba buli alina boda avugira Kampala. Nakavanga mbi wowolo. Omanyi kyaita okusasama musaayi. Yasasema kye. Bwatyo bali mwezo bushanga bubaawo leero nalonze ku meya Burundi wa wasoso okulonda meya alegwe Burundi wange wasoso okutikinga ambulera titikanga ku muntu ambulera basokedde ejja nasose kutikinga bali mwezo nenga ngamba ye wana aberera atwade bangaba negwa atayagala nubu bali mwezo ng'omukubira ekikopo bulala nogamba wayi kambereko ne bali mwezo Waki tova ku simu ne tukola. Tukola. Esa. Ali kulaba full figure. Eno tukola. Ono si full figure. Banaite mwerabira mugende muwagire. Wagirani. Akubuze. Wagire gwe. Ndete mumpagira mundeke. Mundabe bulabi. Mu subscribing ate mu sharing ne comments temwerabira. Shewedde. Tukola. Ngana buli mwasise. Tukola. Obade bagaba wagirani? Mwagire Tronas kubya mubanje akalulu mukanonye ekozi bamaze dokanonya
Yo byagana. Nyewe naye. Koze okuva kalule twogerangamu. Byagana. Ebintu tubyesonyiwa. Firimu eyali mu kalulu. Ebyo byagwa byagana ebyo. Ne tubyesonyiwa. Kali ki ekiriwo? Kati tugenda ku birala. Ki tugenda ku ki? Tulinda kulayira. Kuzayo baana ku masomero. Ajja kulayira. Buli kimu. Kati tugenda mu maaso. Ebirala byonna kati Honorable wange Luzi bamukuba kalulu. Luzi yagwa. Naye ekirungi gwe twali tuvuga Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuletedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 abiri nsamu chembade magalize mbaze chibuyaga sudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage aku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 7 ana mubiri ana munya insambo mu mukaga Tronaz Dry Cleaning ebujuko ya wangula esifena twabifiro ne bana musajja nze naliyeyo katono nkukubire simu n'engamba ha yogera naliye waka mama wanupu muzibu kati ngankwekesa nyenga sina wendi kwekera mwagizi wanupu ngoli munjuye kati nga wagera ne wagamba eri kaluka nyumiranga Nyanzi balwawo kalangirira mama yeddira mbogo kati banyanzi babera awoza kojjawo yo babera kojjayo ateze sibagala ne babba akaluka Nyanzi nange nenzikiriza nenga bakabba kati kankubulire buli wa NRM yawangula mu Kampala yabba akalulu buli MP wa NRM ebyo bigambo byammwe kati chogamba misa yasinga ruongo yebi mukwano sebo hajati misa ali ku ground mu Kampala olabo muntu wa wanseri kale lwakubanta abantu engeri jabadde chemanye waina nyo obululu bwe mu wino abo mu wino bamwagala neyo yonna wansi eyo muntu wa wansi eyo sebo gambo yawangula byali uyabakuba kale nze sagala bakubanta abantu bayina endowooza eri bweti nti mu Kampala eri mu kibiina kira kirina kuwangulamu okujjako Nuupu naye sebo nja opposition naye njala nkubuulire mulimu abantu abamu ng'ovudde mu kibiina ng'omuntu sebo ng'ali ku ground kala yali waffe Kalungu waliwo omukazi bali bamuyitaani bamuta mama Kamwanyi teyagira ku kadi ya NRM nenga minisita mu gavumenti ya NRM bamuyita batya inya ligenzi Aisha eyawangula Kalungu woman MP oyo omukyala wakakade bamutanyo simaya mama Kamwanyi kati teyagira ku kadi ya NRM nenga ali mu NRM kati bayite wa NRM naleeta omulala NRM naleeta omulala ne bamulondanga ng'oli agenda n'agamba ngenda londa Bobi Wine nonde Nkeretanyi nonde ne mama Kamwanyi nembuuza ati lwaki mulonda mubaka wa Kalungu wa NRM ono wanjawulo jukane kweli wevu nera yayitawo ebintu cheka abantu abamu jasi babagala omuntu yenga n'abantu abamu jasi abantu kubeera ng'oli alowooza nti yatunulira kiri kajoga ne yawangula Nyanzi yawangula byalali nga lwaki nedda wali osuubira Nyanzi kuyitawo atudde mu reality yali ejja yitawo mirundi emeka era ejja abantu bamu Nyanzi simwagala naye bamu kati gwe nga bw'okyogera abantu naye nze ekirungi abantu bonna be nali saagala bayitemu omu yekka eyayitamu oli omusajja omu yavuddeyo n'agamba nti bannange mutukyaye kubanga betwogera naye mutubuulire bitwogera ebitali bituufu
Bikiwe ogere bitu. Anti yagambe abantu babakyaye babakubira amasimu nagagondi lwaki oyogedde bwoti. Naye n'agamba mutubuulire bye twogera nga si bituufu. Abantu bange bonna bakuwangula nti bakuwangula. Omusajja yagamba nti kale ogambye bakubbi kituufu bakubbi. Naye okimanyi n'okubba magezi. Magezi kakati ebintu ebimu kyoba okkiriza kiri nti sigenda kukkiriza bitali bituufu. Kale aba ataddemu nnyo kozi nze nalabako n'amaaso gange nga banne be bakubira nga bazigula ddala forms nga waliwo abazigula ani g'omanyi agitunda ale abaana bannuku balina enjala ekyasingira okubawangusa abagenda okuuma akalulu enjala ng'ebaluma. Buli omu waliwo mukwano gwange omu baamu yakuuma akalulu naye oba yamaliriza atya n'ekikomando yakyegulira n'amazzi nga tebalina. Omwana ng'alina ddala fomu bamuwamu obukadde 3 egi emu bagigula obukadde 3 talina enjala emuluma. Yagenda okutuuka ku breakfast baali baggulu nnyo abantu bali banywa caayi nabuuza niyagamba wa caayi naye talina baali baggulu kulanki nagamba munayi twesonde tugule kakomando wakiri tukasalemu tukalye babiri. Nemugamba gundi olimba nangamba siriddayo kuuma kaluluze nkamaze. Kati kankubuulire tereeza omwana eyo ddala fomu waliwo ayagala ogigula $2 million naye teyafunye nabalimba propaganda towakana bazigula. Kati nze kana akalulu kali ku ground nze nina ziri waka mugamba adite sente zimu byeggwa kati ali oyina zaani DR form oizaani ate zibeera zaani eza Museveni DR form anti bagula DR form zibeera DR forms zaani ani oyagala tunda zaani nga baamala dde okulonda. Kati kankubuulire ekirala ekyabakubya buli omu mu kibiina yeesimbawo. Buli omu ng'ali ku kalulu ke ekirabo kyonna nga kikalidde buli omu yeesimbyewo. Kati oli mutuufu olaba akalulu kali aka by elections abantu bonna bajje wuwo bakuyamba naye kana akalulu ka general elections buli omu abawe. Kati olaba opposition kyeyina okukola eyina okufuna abantu nga babawe ebifo nga tebalina kwesimbawo bakuwe etteka ogambe tukuwadde wa secretary general w'ekibiina kya NUP tolina kwesimba abantu wonna gwe mwogezi tolina kwesimbawo wasisa bafuneyo abantu nga 10 nga b'amaanyi ng'ekibiina kye kibasasula nga tebalina kwesimbawo. Naye kati eyandikumya akalulu naye ali kubanja kake noono ali nkulu lutamaguza nobujagira ne bannange bankubidde lutamaguza abantu babiri abasimattuse Ssewungu ne Nambooze ne bannange Ssewungu yabbye akalulu ka munne naye talina kuwangula abantu bonna bagende bannange mpulira buli wamu babbye akalulu nze banzibye gundi bamubbye gundi ani atabba nani abba. Kati kankubuulire abaludde mu politics be babba. Kale Nambooze yamanye engeri y'okubba mu akalulu aba Ssewungu amanye engeri y'okubba mu akalulu. Nambooze era akugwako guno mwaka yaleka bene n'atwemko nabo babanywa butto ne bakumyawo omukazi oyo. Kyolaba balina jjamu mungi balina ebiguudo ebi buli kimu kibi tebategeera. Bafunye omuvuka muto ziti Mukono North ono ali eno Mukono municipality Nambooze wa namba omuvuka omuto myaka 25 oyo abaana be balino kali asana wa minister of education asobola bukola abaana bo tebalina okubeera mu politics amawulire yasoma mawulire ne bwaba balina muwa kati olaba abaana abato be balina ovaayo kati nabye ono ani Sempijja alwana n'enkerettanyi nange kennyini already nayimbirako Sempijja ku ssomero nga ndi mu P5 kati nkerettanyi ate musinga obukadde mwana muto nnyo okuwuze oba alinga 27 wa 26 alwana n'omusajja w'emyaka 65 omusajja agala twala kafaako naye abantu bo tebalina mu bwongo yakuwangudde neera owulira yagala mubba. Kale ogenda otya mu kkooti olina emyaka 65 n'omwana w'emyaka 25 kipya eki kyogenda okugatta ku constitution nammere yawangudde tewali family yonna teyawangudde bagikubye Sempijja nali manyi agenda wangula naye Sempijja ekyamukubya
agambye mboba kyali Geoffrey Rutaya naye yagwa njogera ebyewaffe okalungu kati byemmanyi tombuuza bye simanyi ndi kubyogera byewaffe ate ombuuza by'abalala nze siri weekyotera oyena Masaka naye bamukubye bwana wabo badde ekisanja kimu kkiriza oveeyo bino byogenda mu kkooti nze saagala muntu abaddeyo ate ng'alwanira ono atannagenda kubanga nawe wennyini abaddeyo tolina ky'otukoledde n'ono agenzeyo talina kyagenda tukolera kati mwenna mugende nga bwe mulya bwe muvaayo tubeeremu ekyo kiggwe mami indasitule y'abayimbi yonna yavuddeyo kati tebakyalina tebalinayo wadde Hilda Mani Geoffrey Rutaya baveeyo nze olaba lwakuba kale sinawe empisa tteeka lino naye kyandibadde nti okwesimba kuba MP olina kuba looya nakuba sinawe nsala kinnyonnyola naye nze mulinze nkyennyonnyola ne nkitegeera bwe banagenda kuba ba looya bonna bajja kwagala bwa sipiika bateekewo amateeka amakakali bagambe nti pulezidenti ne MP okumulonda olina okuba ng'olina ebbaluwa ya senior 6 ate alina ebbaluwa ya 6 tolonda olaba abantu balonda abakulembeze abatategereka lw'okuba tebaasoma baleeta abakulembeze mu palamenti ate abataasoma be bangi baleeta abakulembeze mu palamenti abatalina mulamu olw'okuba ababalonze tebaasoma kati bwe mani okwesimbawo nga neetaaga ebbaluwa ya senior 6 obwa pulezidenti n'obwa MP then n'abalonda abakulonda nabo babeere nga bagiina tusale ku balonzi abamu abasirusiru kijja kuyamba eggwanga lino okulonda aba MP abategeerekeka kati okimanyi nti akalulu ka minisita kenkana n'akaaniye kubanga ate nze ndi waggulu kokko omuntu nubanabaneno nze simanyi lwaki obululu obuba bwenka omuntu tebulina kubanga bwenkana kati ze mbeera nti n'akalulu kamu nga kazitowa kyekimu n'akahaamu bwalagye ekiri kyakalulu kange obuzito bwako bwenkana n'obwa haamu abantu bandibadde bali mu grades kagamba bakagrading ye kati mwabataasoma mwina kulonda abakansala komaawo mwena muli bannansi tuli bannansi naye waliwo ekyetaagisa nga obwongo abantu abamu bunafuna obukulembeze tunanywa amazzi olaba gundi bwe yagamba nti n'obukulembeze okwesimba kuba MP bwongeze eddala omuntu alinayo nga alina kubanga alina diguli ekyo nakyo ekintu kyonna kiwagira kubanga oli oba bongeza degree mamini oba bongeza level babateeke ku diploma baleme kubuka diploma nedda babateeke ku degree lwaki babateeka ku diploma baleme kubuka eddaala babateeke ku degree bagambe nti omuntu olina okuba nga olina degree okwesimbawo ate nga degree eri mu law oba oyagala kwesimba kuba president kuba president soke naye oba oyagala kwesimba kuba MP kubanga MP tugenda soma mateeka tugenda kukola mateeka kati gwe oyayimba omuyimbi mateeka ki gogenda okukola mu palamenti gw'otaasoma si bwe babadde yonna neko okuzina ate nga mu nsonga z'amaanyi simanyi Zaake yazemu n'ayitamu Zaake kwali Zaake yayiseemu ama Zaake yayiseemu gwe wannuupu kwali bidde nga gwe baakubye kwali na bosa yeka yeyagudde ekisoboka okuba nga bankubye kyekifo ekyo mpulirako waliwo wenaalemu yayiseemu eyo omanyi nga sinnalaba ku Zaake mbono MP waawa akiikirira baawa n'agamba baali balonda speaker last time n'agamba nze akalulu akange nakasse kubanga tukwaddeko wannuupu MP omulamba akiikirira abantu constituency miliyoni namba n'okyogera ne mu public kyobula nze nkugamba bakoleyo etteeka ng'omuntu atalina sinya 6 tolonda MP tolonda president abeesimbawo bwe babatuusa ku degree ne bagamba nti okwesimba kuba president olina okuba nga olina degree n'abalonzi nabo bambuke omuntu atamanyi kuwandiika linnya lye nga n'akalulu attakatte alonda atya president onobera nga tosobola tumanyi we balonda ku myaka 4 oba 3 tomanyi we balonda tulina kutiikinga tekalina kufuluma mu bokisi balina kusomesa lwaki oba olonda abeere nga alina kulonda kansala basimbe na mugongo ne wali kibakakatako kusomesa abantu kati omuntu atamanyi kulonda olondera ki gwe n'okimanyi nti nze wentiikinga akalulu kagenda akalulu kagenda kufa kyekyo kireeta obululu obungi okufa tebufa nti lwakuba buba bufudde abasirusiru bangi abakkirizibwa okulonda abantu abamu balina kulonda aba chairman LC1 nga mulina kusimba mu mugongo bakubale bubazi
kali bagamba nti gwe level yo eyentegerayo okoma kulonda awo tegambala okuba okuyimirira mugongo oba si kyekyo ffe tulondenga bakansala then bakansalazi balondenga ba MPs ene bakansala bamu nabo tebategeera sawa yakolayira etuuse kali tukirizibwe nti abayina abasomako sawa yokolayira etuuse kyandibadde bwekitye omuntu ayina ssente omugagga akirizibwa okola naye oba tolina senior 6 kasobango ina ssente kati nga balina level gye bakupimirako anti munayo omugagga mabagagga omugagga tayinza kutaka tobalabye babawadde doctorate ne eddembe lingi eryokwesimbawo eddembe lingi eryokulonda mu Uganda kyerusonga lwaki tuyina ababaka n'abakulembeze abatategeera kozi n'abalonda abatategeera bangi olaba omuntu ng'ayogera n'ogana naye ddala ono naye agenda kulonda leero lutweno ngenda kuyitisa n'ensinga okulayira tandikira ku bakansala awo kaso okulayira oli kasaba nga awangudde nga teri amuloopi ne bwalayira ebitategeerekeka abayiseemu abagenda kulya ssente ze ebyokulayira tebirimu makulu obulamu tulina buteekeno wansi ku kulondebwa waliwo akalulu nga tekalina kuzitowa kyekimu oyinza okuba nga oli awo oyogera n'omuntu naye ebintu ebimuvaamu nogano naye ntuufu ddala akalulu kange kazitowa kyekimu n'akake awuye nakunga enkulumi noga naye ani yakola amateeka gano nga bwe baakwata ku ka age limit ne kano wabeewo omuntu aleeta ekiteeso bakakwatemu oli abeera eri ng'abadde oba musomesa General Naloisa yagamba kati bagenda asaba baleeta etteeka ekibiina ekinaaba nga kisinza ababaka mu palamenti be baba balonda omukulembeze nkyo kibeewo ekito nze nakyo nkikkiriza waliwo olw'obuteetaagisa kigenda kuba kituwonyeza ne pressure y'okulonda wiiki namba eri off tetukola ate wagenda beerayo emisinde ate wagenda beerayo ki ate edduka mu kibuga temuli bantu at least ekyo kijja kuba kituwonyeza balonde bo then bakansalazi balonde nga ba MP ffe tusigalire eno tulonde bakansalazi nga ba LC1 ekyo kijja kuba kikola tujja kuba spending Uganda ejja kuba spending nga bataginga ani wano olowooza anaakituusa ekyo kubaka bonna abagenze sirabawo bataginga ani talige President Museveni yennyini lwaki mutaginga omulala oyo yayogera ekintu ne kikolerawo kiwedde ekyo kituuse naye ayina face TikTok account kiwedde kituuse ayina muwala wakimu amutuusaako ebyo ensonga etegeerekese kitegeerekese sobola okubanga embeera eyanguyirwa abantu sinambeera abasirusiru bangi abalonda abatalina kulonda naye omusajja alina ebitabo byerooya nga yegayirira nange mu mpaaka yeewombeeka kati abajja kwata takyabeetaaga beegayirira ng'alina nnoonya kubategeerategeeramu olw'okuba oli alina ndagamuntu bambi omusajja yeegayirira nange omugamba mukwano naye ebyokwesimbawo bino byetaaga bantu bampisa kubanga nze waliwo bwe sasobola kwegayirira sika akalulu abantu beegayirira kalulu akalulu olina okufukamira nze tulabye abantu nga bafukamirira ddala maama taata bakojja bannyinaze mu mpa akalulu ani ono omukyala gwesinga okwagala gyosigaagala bambi teyawangudde teyabadde noona wakubiri we yadde wakusatu ye yabadde akiraba nti weevu yaggwamu amaanyi nti eyajjira ku weevu bamu makalulu yajjira ku weevu eyajjira ku weevu naye luno abanupu bamu makaadi Mary yakyambadde yakomeewo neba naye firimu yenyumira oli yayimbira munne n'awangula ebisanja bibiri n'amala n'amugjayo kanino bwe yayimbira amugjayo kyokka n'abadde akozesa oluyimbala yalusasula kale tekibadde si kibi wadde tekiriiko na bubi bwonna yagambye naye baamubye kubanga sinamulako ng'ayogera kati manye waffe eyo tulinayo abantu amannya gaabwe abyekwaso biki bwe bityo bibaayo naye omuntu bwakukuba bwakuwangula ng'ate n'oluyimba lwakozesaga gwolukuba naye kase yalusasula obeera owulira ekintu nga yesimbako waaki irena ekyo kibuuzo yali akola kyaki ate nga baali bamukwano n'amukolera n'oluyimba abaana abamu muyiga empisa ku bazadde bammwe naye abantu bakulu butaagala kuva mu bukulembeze kati ekikyakyanonya bantu bakulu kwesiba mu bifo
Nze siwagira mukadde. Leka mbuuze. Oyina oludda. Nina oludda nze sironda muntu mukadde sironda mwavu. Singa obadde kambe wandibadde kana akasala eno n'eno. Wandibadde musota wandibadde kuno ogwine emitwe ebiri tegubeera na ludda bagukonako eno nga gudde. Omuntu wabadde mukulembeze emyaka 10 ekisanja mu constituency ng'ogibaddemu emyaka kati nga Nambooze akyalo nakyemukono kikipya kyagenda ogamba ky'abantu. Agata ne okubaganya ebirowoozo ne buwaana obuto bunkerettaji kati we gamukubirawo oluyi ng'akazaala kwesiba mukulembeze ate embeera obwo obwana obwo obuyingidde kano ak'emukono kano obwana obwo obuto obwo nteeka kuba n'abakulu akazito. Nambooze y'ekintu alina defense ye eyaawa kukaabawo kwesiba muba kwe twesibako mu kaseera kwesiba mu palamenti tebawummula tebavaawo tebakola ki tebafa akasembayo tuve wano. Akasembayo omwaka guno abakazi mwagalenya abasajja bammwe amagezi gembawa tubanye okulaba ng'omusajja gw'olina omubba ekimala kubanga essaawa yonna bakukyawa buli musajja gw'ofuna afuna okufuba okulaba ng'omufunamuko nnyo okusinga bwakufunamu. naye ng'omanya abasajja ogenda bakyaya abakazi baabwe nga tonazaalira musajja oyo omwaka guno sooka okakase ku byakutaddemu waliwo ekyenkana olubuto then atalina obigategala n'oyawulawo tozaalamira akaweke bagambe embuto zikendeere omwaka guno basingomaza bakendeere omwaka guno abakazi oba wetegesa okunoba abasajja abaana abo balekere omusajja weeyagaleko nga tolina baana bagambe abaana mbalekeyo abakitaabwe nga bwe bapulaninga okubabba ekimala bayiye ebintu ebiyinza okubabbisa kubanga omusajja tojja kuba ng'olowooza ssebo mbubunaku olowooza mbu obinamubba kimala kyusaamu obeeremu yiiyayo obupya obunamu obusobola okubeera nga bumubbisa naye agambe mu butuufu kano badde muwe ebiri kamuwe ekyetaano anabbika teyeetaaga bukodyo bungi oba omulaba nti ono ajja kubbika byebyo abasajja omwaka guno muwasa abakazi abo be muli nabo si mmwe abaabazaala mukwate abaana mugende ewaabwe mukyale oli ku mwana wa muno omukalakasa emyaka 10 togenda nga newaabwe naye nga kakasa naawe ozadde abawala bagenda okulya abawala bo nga tebabasasudde naawe owulire we kiruma mugende mukyale waabwe ate sikyala miliyoni 5 zimala naye gwe myaka 15 oli ku mwana wa muno tokyalangako omukalakasa muzaddemu abaana naye n'ebyo biwala byoze naye bajja bikalakata nga nawe tebakuwadde wadde 10 kazi nakuliza omusajja nakuliza abaana omukazi n'obeera naye tomanyi waabwe omwaka guno kyalayo omukyazi bakutegeere nti bannaye guguno omuzingi iti oguli ne muwala waffe kikyokka kibalema kukalakata bukalakasi baana b'abantu mwegabira ogamba oli awo weegabira omwana wa muno kyogere kukuuta bukuusi weegabira omwana obusinga bungi abeegabira abaana b'abannaabwe banyiize kyalayo bukyazi bannange nzaayina nasikombi nzaamuzaalamu abaana n'okakasa n'obeera awo kukalakata banno ppaka mubeere bulungi mweraba